member of a EU electoral observation mission to Uganda, a country long tormented by oppressive, brutal regimes. Museveni was elected. So many years after, Museveni is still in place, but democracy has been eroded, human rights continue to be violated. I had the opportunity to check the importance and the weight of EU diplomacy on the spot in Uganda. So it summed up with the embassies of the member states, and we're still powerless in order to make the right point to bring about fair, credible elections in Uganda. Insofar, there is something we can do. It's make the case for human rights violated of the leaders of the opposition, so that the European message is still heard in Kampala, in Uganda, and all over the place, that we do care about those leaders of the opposition which are so unfairly prosecuted against. So please, Commissioner, take the message. Action is needed in Uganda, Kampala. Thank you. Muchas gracias, señor López Aguilar. Yes, all right. Oli ku Yugi Update CV. Awo no tuba tukajje ku nnyanjula gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kanno essanyu lyennyina lya mukiwagonja. Tombuuza livaawa. Nawe ojja kuba obiraba. Kaakati nze nzikiriza nkutwale mu maaso. Mbakulisizaayo nnyo yonna gy'osinza oba ng'otuwuliriza. Oli ku Yugi Update CV osinza oba ng'otuwuliriza. Abali emitala w'amayanja kiri kitya. Mbalamusizaako nnyo. Ensonga nno erinnya enkandaggo. Buli munnayuganda gy'ali atandise okuba nga afuuyirira assa ku kiiko agamba at least waliwo abali organizing ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Waliwo ekigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Era munnayuganda yonna gy'oli njagala okimanye nti toli wekka. Akatambi ako ke nkuteereddeko ke nnaatera okukuteera bigenda kubeera nga bikukakasa nti tebinnaggwa. Enkyukakyuka, okulwana okweddiza enkyukakyuka kukyagenda mu maaso. Kyekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yabagamba. Kati ebintu ebituuse bikaaye. Era wenjogerera musajja mukulu ne mutabani we bandiba kati nga batunula bikookooma ng'enkoko ebiikira ew'amagujja. Manyi tebana mirembe ebawa eri naye ng'emirembe tegiteyina ebeera ku bunkenke. Anti gwali nayo temwesiga, wagenda waabula waakomawo. Omusajja agambye kigasa ki, tuba tulina mugaso ki ngaffe aba European Union bwe ziba ng'ensonga ezigenda mu maaso mu Uganda eddembe ly'obuntu nga likyoboolerwa, abantu nga battibwa, political prisoners nga tebannateebwa, nga demokrasi yagenda maaso n'okuvvoolwa mu ggwanga erya Uganda mu Kampala, ffe ngaffe aba European Union tukozeewo ki? Tewali. Tuteeka okukolayo ekintu. We must do something. Omusajja wagambye tuteeka okukolayo ekintu ekiyinza okuleetera ensi okugumuka nti nno European Union ekyaliwo era abantu baleme kujjamu bwesigwa mu European Union. Zizona statement ezibadde mu kakiiko akatudde sizonokoddeeyo nnyo, sizironoozezza. Niye nebadde statement erimu amakulu ng'egamba kale leave apart beside Uganda tugiteeke wali ku bbali. Niye omusajja agambye nti twetaaga okukolayo ekintu ekigugumula ensi okukakasa nti n'amaanyi ga European Union gakyakola era nga kye tulina otandikirako byebyo ebigenda mu maaso mu Uganda, okuvvoolwa eddembe ly'obuntu, okusibwa, okuttattana demokrasiya. Era ne bagamba akalulu akakubwa ng'ennaku z'omwezi 15 mu Uganda tekaali kalulu. The Military Assembly kuleeta b'amagye kutiisatiisa bantu, kweddiza buyinza, tewaliyo demokrasiya. Kati tulina okuddamu kakasa ensi
nti yeffe aba European Union era tusooka otuba twogedde eddoboozi lyaffe liwulirwa era etugaa tugee tusobola okukolawo ekintu tukisobola okukikola kakati twetaaga tulageko ensi nti tusobola ako kokka kenjagaddemu kitegeeza ku statement eyo nnene abasajja balina ofuba okulaba nga bahonalinga ekigambo kyabwe ate n'okusigaza amaanyi mu nsi yonna nga bo aba European Union. Kategedde akantu ako naye nga bino byonna bivudde ku ki? Kubanga munnayuganda ogenda mu maaso n'okulwana tossa mukka butassa mwoyo okukolera wamu obukuyege obutaggwamu maanyi sigala ng'olwana ng'olina ekiruubirira. Abasajja bagambye ensi nga Uganda ekibuga Kampala kyonna kitutunuulidde balinze balabe ddala ebitongole nga bino bikyayina amaanyi. Ensi etutunuulidde, ensi tetunuulidde kati Uganda wabula kati evudde ku ssa eri okutunuulira Uganda. Commissioner, I have received 2 motions for resolution to wind up this joint debate. The debate is closed and the vote will be held tomorrow. The next item on the agenda is debates on cases of breaches of human rights, democracy, and the rule of law. Next debate on the agenda is post-election situation in Uganda and threats against opposition leader Bobi Wine. My first speaker is uno de los autores, el señor. Muchas gracias, President. Thank you very much, President. In Uganda, the full subversion of democratic standards, abuse, severe restrictions on civic space, widespread intimidation of opposition figures, fraud, violence, and a nationwide internet blackout. How is it possible that the main opposition candidate, Mr. Bobi Wine, could have been sieged by the military in his house and his family and his wife assaulted by government forces? All of this to guarantee a seventh term in office of Yoweri Museveni. It is just unacceptable, and Europe cannot accept this. I must thank all the political groups that we have convened and made a consensus about this. This is, of course, not just about Uganda. It's about supporting the hundreds of millions of Africans who seek freedom, who seek the right for their voices to be heard, who seek their fight for progress and dignity, but are not allowed to do so through violence and oppression. For decades, this European Union has been engaging with our African partners to try to support free and fair elections. I have myself participated in electoral observations on the continent, and I'm very much aware of the challenges. But we need to do more. We have the means to do more, because today it is Bobi Wine in Uganda. Last year it was Tundu Lissu in Tanzania. And next year it might be Alberto Costa Jr. in Angola. Opposition leaders are being persecuted, elections are being stolen, and we cannot allow, as Europeans, continually to close our eyes, and especially our governments who are making economical dealings with the government of Uganda. Commissioner, the Council has to hear high voice and the opinion of this Parliament about these very tragic circumstances that are happening in Uganda. Thank you very much. Señor López Istúriz, my second speaker is another author, Mr. Hayde. Thank you, Chair. Dear Commissioner, ahead of the elections, Bobi Wine was cheered by tens of thousands of Ugandan voters wherever he appeared in the country. Now, after the elections, he is under siege, and tens of thousands of citizens took the streets, this time in protest. The post-election situation in Uganda shows a systematic assault on fundamental rights. President Museveni's 7th term followed elections that failed to meet democratic standards, preceded and followed by mass arrests, violence, attacks on journalists, the shutdown of civil society, an internet blackout, and killings of unarmed civilians. The harassment of Bobi Wine, his family and members of the National Unity Platform is unacceptable.
The European Union must act consistently to end immediately all violence, threats and the arbitrary detention of opposition politicians and their supporters. We must review our cooperation with Uganda and firmly support civil society, journalists, human rights and LGBTIQ plus defenders, as well as the democratic opposition. Mr. Heide. Mr. Otgen is as well an author. Thank you, President, Commissioner, colleagues. What happened on January 15th in Uganda, the so-called elections, were not an election. They were a military operation, and the facts confirm it. Soldiers, acting on direct government orders, raided the home of opposition leader Bobi Wine, assaulted his family and forced the family into exile. Opposition supporters were arrested, disappeared or were killed, including Mesa Kokelo, who was fatally shot while attending a peaceful rally. We are deeply alarmed by reports that the regime has publicly threatened to kill opposition leader Bobi Wine. All these are not isolated incidents. They are acts of terror which are meant to silence an entire opposition. We call for the immediate and unconditional release of all political prisoners, an end to military trial of civilians, full accountability for the crimes committed and a real electoral reform. Today, we as European Parliament say clearly, we stand with Bobi Wine, Uganda's opposition and civil society, and all those who risk everything to demand freedom. Thank you. Thank you very much, dear colleague. Mr. Fröhlich is an author as well. Herr Präsident. Thank you, President. Idi Amin, former dictator of Uganda, said that he can't guarantee free speech. Critics of the of what's been happening in Uganda really can show that Uganda is an example of post-colonial area. The opposition is suppressed, and in between 2020 and 2024, millions of euros were spent to ensure governance in Uganda. This has led to reactions, and in the end, this is just wasted money. We should focus development policy on economic growth and infrastructure, not just on exports. That will give us access to resources. It's a win-win situation. That's the best way of dealing with it. Thank you. We jump into the second part on behalf of the EPP Group, Mr. Schenk. Herr Präsident, liebe President, colleagues. Well, to talk about Uganda is uncomfortable, but to turn a blind eye is irresponsible. What we say, or what we don't say, is important. Uganda is in a situation which we cannot possibly ignore. We're talking about citizens who suffer from violence, media that are not allowed to do their work, opposition with a very narrow and ever narrowing political area. So the elections have been characterized by imprisonment and also the removal of the internet, and Bobi Wine, who's had to go into hiding. This is a violation of basic principles. We in the Union want to have partnerships based on human dignity, on freedom, and on the rule of law. Our message, therefore, is absolutely indispensable. We stand on the side of the people of Uganda, not on the side of political repression. Power without legitimacy is fragile. Stability with no freedom is fragile too. So we need to make sure that we protect human rights. Thank you. Mr. Bullman, you have the floor on behalf of the Socialists and Democrats Group. Herr Präsident, Frau President, Commissioner, please allow me to
read a social media post. To quote it, 22 NUP terrorists since last week. NUP steht für National Unity. NUP is the National Unity Platform. That's the opposition party. I continue to quote. The 23rd is Kabobi. Kabobi steht für Bobby Wine. Kabobi is Bobby Wine, the leader of the opposition and the candidate for the presidency. That quote is from the son of the president. He's also head of the Ugandan army. The post has now been removed, apparently because they fear an international reaction. I'm in favour of offering money to strengthen democracy. I'm in favour of protecting human rights through our cooperation. But this is completely unfair, what is happening, and I'm waiting for action from the Commission and the Council. The European Parliament is not going to let this go. My next speaker on behalf of the ESN Group is Mr. Siekierski. Dziękuję bardzo, Panie. Thank you, Chair, ladies and gentlemen. 40 years is a long time, and 40 years ago the world was completely different. Diego Maradona was the best football player. Margaret Thatcher was the ruling person in the UK. Uganda has had the same president all the time, so no surprise people want changes. But for the 40 years, the president of Uganda did not change either. He rules with the same methods all the time. And this shows the divergence between what we're talking here, where we condemn the behavior of authorities and that we make business with Uganda. So here there is this discrepancy because on the one hand we talk about it and indeed we invest there and we have a policy which should be realpolitik, that is we focused on business and raw materials. The violence obviously has a very dark side to it and we should condemn what's happening there. On the other hand, foreign policy should be about caring about our own interest. Thank you. Much, dear colleague. I have 3 requests for the Catch the Eye. First one is Mr. Stier. Thank you, Mr. Chairman. Well, the situation in Uganda is not only a problem for Bobby Wine. Of course, it is for him and his family. It's not only a problem for Uganda, for the country. We've seen that last year in Tanzania. We fortunately are seeing that in other parts of Africa. But this is also a failure for us. It's a failure of our development cooperation policy. Because I will remind that in the UN, SDGs, the 16th SDG is about good governance. And this is exactly what is lacking, for example, in Uganda. And then we are thinking, why is the case that for every euro that we are sending in our development cooperation, there are 10 times more euros that are evaporating in corruption in these countries. This is because there is no accountability, because the opposition is treated in that way, because we have presidents that are in the 7th mandate without any checks and balances. This is a failure also of our development cooperation policy. Thank you. Muchas gracias, señor Stier. Señor López Aguilar. Dear Chair, President, González Pons, Commissioner, more than 10 years ago, my first mandate is this European Parliament. I was a member of a EU electoral observation mission to Uganda, a country long tormented by oppressive, brutal regimes. Museveni was elected. So many years after, Museveni is still in place, but democracy has been eroded, human rights continue to be violated. I had the opportunity to check the importance and the weight of EU diplomacy on the spot in Uganda. So it summed up with the embassies of the member states, and we're still powerless in order to make the right point to bring about fair, credible elections in Uganda. Insofar, there is something we can do. It's make the case for human rights violated of the leaders of the opposition, so that the European message is still heard in Kampala, in Uganda, and all over the place, that we do care about those leaders of the opposition which are so unfairly prosecuted against. So please, Commissioner, take the message. Action is needed
in Uganda, Kampala. Thank you. Muchas gracias, señor López Aguilar. Mr. Tinkinen, seat 210. Mr. President, Uganda's president, who has been in power for more than 40 years, has placed the only credible opposition candidate under house arrest. 40 years in power, and challengers are put under house arrest. This is not democracy, it is criminal. Now listen to what the EU's official policy is at the same time regarding its support for Uganda. The EU cooperates with Uganda to promote the country's green transition, support sustainable and inclusive job creation and investment growth, and strengthen democratic governance that advances social inclusion and human rights. It seems the support policy has not been very successful. The EU must now decide whether we want to continue financing these regimes that laugh at our declarations with gold teeth flashing, or is it time to adopt a new mantra for development aid as well? Here we draw the line. Thank you. Thank you very much, dear colleague. Madam Commissioner, you have the floor. Honourable members, the European Union, through its delegation in Kampala and locally represented European Union member states, have been following closely the run-up to and the elections on January 15, 2026. These engagements included meetings with all political parties, including with the National Unity Platform, as well as with electoral bodies and with government and the leadership of the Ugandan People's Defence Forces. An EU-funded project focused on electoral violence prevention called Let's Talk Peace was launched ahead of the campaign, which was welcomed by stakeholders across political lines. A diplomatic watch by the EU delegation was carried out on election day, and the spokesperson of the European External Action Service issued a statement after the announcement of the results. As mentioned in the statement, we share the findings of the preliminary statement of the African Union COMESA IGAD Joint Observation Mission as regards the involvement of the military in the electoral process, which is contrary to the Ugandan 1995 constitution. Furthermore, the internet shutdown implemented 2 days before the elections clearly limited access to information and freedom of association. We are also very concerned with the arbitrary arrests and suspension of numerous civil society organizations ahead of the elections. We call for investigations and accountability following the reports of death, violence and detentions of opposition politicians and human rights defenders, as well as for clarification of the current situation of Bobi Wine in particular. We call on all political actors to exercise restraint, to refrain from violence or incitement. The EU, despite the current challenges, will continue engagement with Uganda on a broad-based agenda based on shared interest and mutual respect, including on trade, critical raw materials. Our cooperation and humanitarian programmes promote a Team Europe approach, exploring opportunities for transformative projects, including under the Global Gateway. At the same time, the EU, through an open dialogue with Ugandan authorities, will continue to advocate for the respect of human rights and democratic principles and to follow up on anti-discrimination measures. The EU will continue to stand by civil society organizations and support them in line with their needs and our values and principles. Thank you very much, Madam Commissioner. The debate is now closed. I have received 5 motions for resolution. They will be held tomorrow. The vote will be held tomorrow. Sorry. Next debate on the agenda. All right. They will promote their value and principles. Principles zaabwe balina ozipromotinga baziiseewo n'ebigendererwa byabwe by'okutuuza olukiiko olwo. So bino tebibadde byassa mbu byakutuula butuuzi.
bagenze otuula nga balina ekigendererwa era bagenze otuula ng'ekintu kino baakyetegekera dda. Omanyi bintu bingi bye tuyinza okuba nga tutunuulidde oba oliawo bye tubadde tulowooza nti ffe binaatuleetera change, binaaleetera eggwanga Uganda enkyukakyuka, oba oliawo ne bibayiwayo. Mubadde mutaddeyo amaanyi gammwe, abamu batunzeyo bulamu bwabwe nga mu kyonna kye bakolerera bali ku nsonga emu, ku ggoola emu. Naye jjukira Nagambye, osobola okukyusa byonna byonna n'okyusa ideas zonna zonna z'oyagala, n'okyusa strategies zonna zonna kusinziira ku bintu engeri gy'obadde obibalamu, as long as tokyusizza ggoolo. Kasita tokyusa ggoolo, bangi tubalaba batandika bali mu kulwanirira enkyukakyuka ne bayitibwa wabbali mu nkukutu, ne babakyusa ideas, ne babakyusa n'eggoolo. Bwe baba bakuyise bakuwadde ekibaasa kyo, genda olye, naye ate tokyusa ggoolo. Ekyokuwanuulira kitegeeza nti n'ebizibu biba bivuddewo, ebizibu biba bisigaddewo ebigenda mu maaso nga bitugomya bannayuganda. Kaakati ggwe olw'okuba nti ekikyo bakikumalidde mu kaseera ako, omaze ekizibu eky'akaseera, olowooza ebiseera byo eby'omu maaso biweddeyo? Ekyo kye tubabuuza. Bwe muba nga mugudde ebigo bibiri, kitegeeza nti temuliddamu ttambula. Bangi mbalaba muvudde mu kibiina kyammwe, muvudde mu pulezidenti wammwe olw'okuba mwalemereddwa otwala obuwanguzi, olw'okuba mwalemereddwa okweddiza eggwanga mu kaseera kano. Kati ne mulaba nga buli kimu kikomye, amaanyi ne gabaggwamu, amampaati ne gabaggwa, mwenna ne muwola. Ne wabanga nti tewabadde kigendererwa, twabadde ggoolo, ate ffenna nga ggoolo yabadde etya? Emu. Kati okwokweka kwa Kyagulanyi Robert kutandise okuba nga kubala ebibala. Bano aba European Union okutuuka okutuula mu paliamenti yaabwe, kyavudde kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kwekweka n'asigala ng'akola interview ng'asindika obubaka ng'alabisa abasajja, ate n'akozesa ne gavumenti ensobi, n'egenda ng'emera obuwawaatiro nga beepapaatika nga beefuula ba kitalo nnyo bannantagwambwako bannantakwatwako. Kakino kiwadde amawanga amalala enkizo okugamba bano beeyita ki, be baani. Tebakomye okwo, wabula bagenze babambira n'amawanga amalala ge balina enkolagana nago. Bwe bakutenda okudduka tosula, toyita woosula. Kati wenjogerera omusajja yabagamba you have crossed the red line, tebaakitegeera. Bazuukuse kati ne bagamba era eno meeting etudde mu parliament, mwami oli Kaguta Museveni agyekanze n'agamba bali ku ki? Bagenze owulira bawuliramu Kampala Uganda ne bagamba ensonga zaatuuse ddaawo, kati bali mu kufuba, bali mu kusattira bibasobedde, basobeddwa ewaka ne mu kibira. Ewaka Robert Kyagulanyi Ssentamu tebamulabako nti bandimuyise batuule, bamuyise mu dialogues, musajja agaanye. Bamugamba kale tugabane ekitundu kino ky'eggwanga, ofugeko side naffe tukuveko side. Ate mwami oli Kaguta Museveni abadde alina omuzoogo. Kati njagala kuwa example. Ngolooza ki ekisindisa ssala okugenda eggulu okusiisirayo emyaka gye gyonna gyonna? Ekkulu kyekifo ekisinga okunyuma mu ggwanga lyonna oba? Kati agenda
abasajja be baawamba obuyinza mu different parts of places mu bifo ebyenjawulo mu Uganda, buli omu asobole okuba ng'atuula mu matwale ge nga kati gwe ofuga eyo gweofuga eri. Bano bonna baali bakayanira obuyinza nga baagala kutuulako mu ntebe oba baagala batabani be batuuleko mu ntebe y'eggwanga bagamba kati gwe genda side mu northern gundi gy'oba ofuga, gwe genda mu west gwe fuga eno, nga bagigabanya. Engeri Mwami Yoweri Kaguta Museveni gy'azza weakeningisaamu ba opponents be yandiralikidde nti nno bano balina enkizo mujjako. Kakati ebya Kyagulanyi byo byagaanyi. Omusajja bamuyise batuule ku dialogue ku table y'emu nga beepaatiseemu opposition basobole okulaba engeri gye bayinza okugabanyaamu okwabuluzaamu ki Uganda kino kiri omu atwaleko ekitundu nono atwaleko ekitundu. Gavumenti ya NRM esigale mu buyinza ng'ekyafuga nga baprotectinga gains okusobola okuleeta mutabani we mu buyinza. Ekyo kigaanye. N'agamba nti kino kigenda baba by'omutwe lwaki tosobola fuga ggwanga kkiriza obagaana, tosobola fuga ggwanga ng'olina 20% ku bawagizi abali mu ggwanga, ku basivilian, abantu be bafuga ensi, abantu be bafuga eggwanga, abantu be batwala eggwanga mu maaso. Teri yali atutte eggwanga mu maaso n'amalako kisanja nga bannansi tali nabo. Obukulembeze buba buzibu nnyo era buba bulalamu nnyo. Katoba Kyagulanyi Ssentamu yagaanye kyokka ne gye buli tebamanyi wa waali. Kyokka ye asigala agenda mu maaso n'okusindika obubaka, asigala agenda mu maaso n'okulabisa abasajja abalabisa. Kaakati baabano basigaddeko kikuba mutwe. Ensi yonna yonna etandise obbatunuulira oluvannyuma lw'okubaanika baga bino bye bigenda mu maaso mu Uganda. Nze ekyanneewuunyisa nnyo, tujjukira bulungi nnyo nga International Criminal Court ICC etudde ku musango gwa Kony okubanga bannansi abeeru bali eyo beewuunya nga bagana ebino ebintu bikyaliyo mu ggwanga. Kweganga bo beewuunya n'okwewuunya engeri gye bibeerawo ku bantu. Naye nga ffe munnange ffe Bannayuganda twabimanyira bintu bya bulijjo, batukuba enkya n'eggulo ne tuddayo ne tugoya akawunga kaffe ne tulya ne twebaka. Ze mbeera. Kitegeeza gavumenti yali yabikkirira ebikola byayo obutafuluma outside the country. Osobola omanye omulabe wo nga naakuwangula asooka kukuggyako ebintu bino, akuggyako provision. Omulabe wo kasita akuggyako provision teyeetaaga nakuleetera mundu kulwanyisa. Enjala egenda kuluma, obwavu bugenda kuluma, opondooka ofukamire wansi ogemu neefuga. Obwavu bukulumye, enjala ekuluma. Kasita bakuggyako provisions. Kati Bannayuganda kye baali babakola, baali babaggyako provision. Kati ng'ebiseera byonna bye bandimaze nga bakulitisizinga ku bya gavumenti babimala banoonya provisions zino: kulya mmere, kwebaka, kulya, kwebaka. Bye bintu munnansi byabadde akolerera era byakyakolerera ebbanga unless ng'eggwanga lino limaze okukola ki? Limaze okukyukako. Etteekebwa mu mikono emituufu, system n'ekyuka, administration n'ekyuka. Nga Kenya mmanyi waaki gadduse speed gakulaakulanye tusinga nga ffe Abannayuganda. Lwa nsonga bo bafuna abakulembeze abajja buli bisanja. Buli mukulembeze ajja n'ekirungi kye. Weewaawo n'ebibi tebiburako, ne buli mukulembeze ajja n'ekirungi. Ate ekirungi ky'ataddewo kisigalawo. Kati singa tufuna abakulembeze mu bisanja nga buli mukulembeze ajja atoolatoolako ebizibu bye tuyina n'abaako kyasolovinga, olowooza Uganda tayinza kugenda mu maaso. Naye kuliko omukulembeze eyakonya eggwanga lino era yakyaliriko era agenda mu maaso n'okulikonya. Kino kikuwa essuubi nga ggwe Munnayuganda oba ffe tuba tulabira ddala wano nga tewali ssuubi. Kikiriza obagaana. Kimanyi abamu mbadde temumanyi na kigenda mu maaso era mbadde temumanyi nti
oba opposition eyinza okufuukira gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni akayinja mu ngatto. Ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba nti bajja kiwulira kino kikyali kituuza. Agenda mu maaso n'okuba nga ayanika paka wanaasimira ddala munda paka ensi weenaategeera Mwami Yoweri Kaguta Museveni y'ani. Paka ensi Uganda bw'enaatereera neddizibwa mu mikono emituufu. Nze kisinga okunkwasa ennaku be baana baganda baffe bannyinaffe abagenda ku kyeyo. Nolaba ng'oli ayogera alina ideas nga yandiyagadde okukomawo mu ggwanga lye okuexploitinga ideas ezo naye nga talina mwagaanya ng'atya bwaddira ewaabwe ku butaka obulamu aba tasigaza. Ekyo ng'ekyobulamu kijjeewo kitadde ku bbali. Amu bati okukomawo mu ggwanga lyabwe talina wakutandikira, talina mulimu, talina wakusula, alina okulya. Kati buli walowoozamu buli bizibu n'abitunuulira nga byemu ku byayolekedde okusafalinga nabyo mu maaso. N'agamba nti asigaddeyo asenga, kangira neesigalira eno ku kyeyo mu ddungu mboneebone, kuba ate okubonaabona okuli eri kusinga okuli eno. Bannansi bajeezeddwa, battiddwa, bakubiddwa ne gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ate nga bakomandingibwa Chief of Defence Force. Can you imagine? Mwe mulina buli kimu, mulina emmundu, mulina buli abantu mubawambi ate si mukyabamalako emirembe, mubabbye mu kalulu ate mukyabawamba. Katunuulira emisango gye zibaawo Muwanga Kivumbi, ebintu gavumenti bye yali eteeseteese, ku luno gavumenti yateekateeka enziba y'obululu nga mutuufu n'omwana omuto akiraba, n'eggyamu ababaka bonna n'erangirira bye yali yeeyagala. Kane kibeera nga mu Uganda okuwangula kirala n'okulangirira kirala. Kitegeeza process ezo ino ziyitamu ate Electoral Commission of which teyakisubmitingira ba candidates baayo. Mu electoral reforms tebyalimu nti womala okuwangula akalulu tolowooza nti biwedde, aba tebinnaggwa oba kyaliyo okulangirira. Kitegeeza Electoral Commission ebanga etegeeza nti yaddemu okulangiriramu omulala newankubadde gwe anaabawangudde, nga bwe yakikoze ku mulundi guno okusobola okuyingizaamu ababaka beeyagala mu paaliyamenti. Kwegamba abandigitaddeko burden, abandigiquestionings nti biki mugenda mu maaso n'okukola. Bannange biki bino? Lwaki kino mukozewo kiti? Etteeka eryo muliyisa naye litagetinze ani? Waki litagetinze muntu wa wansi? Waki mmwe temukola? Abo bonna baba bagyeemu basobole okukwasa omunyago nga teri afuguma, teri abalabiriza, teri kalabaalaba. Ye Uganda ya leero wewe tutuuse. Oli ku Yugi Updates TV nyongera okujjukiza gwe atannatweyungako kukirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Kaakati ng'ovudde ku sanctions zindi zibadde bakola nga bagenda maaso n'okwa sanctioninga Muhoozi Kainerugaba, Nadawn yeewaana ng'agamba after all sina kyenjagaza America. Baba tebakusanctioninze mu America mukka, wabula n'ensi endala America zeekolagana nazo, baba bakutaddeko envumbo. Naye kubaddewo engeri y'okwewaana nga balaga tewali kigenda mu maaso, tewali kigenda kukosa gye bali. Naye abasajja oluvuddeyo European Union n'etuula, kakitegeeza buli mistake na buli nsobi yakolebwa ke kaseera eggibweyo ekolokitingibwe. Babagambye twagala bate ba political prisoners, kyo kimu. Twagala okulonda kuno okwaliwo mu nnaku z'omwezi 15. Electoral Commission ekuŋŋaanye electoral reforms ebabuulire obwo bonna obululu Mwami Yoweri Kaguta Museveni bwe yafuna baabujjawa, bwavaawa, bwayitawa. Ebyo byonna bibuuzo. Kakati nno Simon Byabakama ayolekedde obuzibu, ayolekedde akazito kamutuddemu. Jukira n'agamba okukyusa eggwanga lino odijja mu mikono gy'omumbula
kyetaagisa omuntu ogwo omu mwabo abatuula ku kabinenti kyetaagisa omuntu ogwo omu n'agamba enough is enough. Nze mbikooye ka Simon Byabakama kyali kimuggyako ki okulangirira omukulembeze omutuufu. Yes, kati gwe Munnayuganda ke kaseera ozookuke. Nakugambye buli kimu ky'okola, vidiyo z'oteekayo, eddoboozi ly'oyiteekako, komenti gy'oteekako, n'okutambuza vidiyo kw'ogitambuza, okola omulimu gw'amaanyi nnyo okubanga ogenda mu maaso n'okubanga ojja Uganda mu kattu gye yabbukukira. Oli ku UG Update TV kosinza obba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange atanaba kuba ng'otweyungako kutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Abali emitala w'amayanja Oman, Qatar, Saudi Arabia mwenna mbatumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku mayingo gano aga UG Update TV mukolera ddala omuntu omulimu ogw'amaanyi nnyo. Kati nno naffe we mutabeera tetubeerawo naye nga sharinga commentinga. Kakati mbadde nkyabatwala mu maaso. Robert Kyagulanyi Ssentamu we yeekweka muhoozi yatandika ogenda mu maaso okuba nga amuyigga. Chief of Defence Force wa Uganda watandika okumuyigga yamubulwa era ne bale ensi ne yeewuunya neewuniikirira negamba Robert Kyagulanyi Ssentamu alina atya amagezi ago agasobola okubanga oba yakikola atya okuyita ku basirikale ku magye gonna gali ga deployingiddwa ewuwe. Jjukira ewuwe muhoozi yali amaze okuyiwayo bataliyani y'amagye. Kakati nga mu buli ngeri yenna yonna tolina ng'eki gy'oyinza gamako nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu yasimattusa abasajja bano. Kyali tekiyinzika. Kati we yabigattagatta musajja mukulu ono nga tabifuna n'agamba wateeka okubaako abamuyambyeko n'agenda ng'abambira states embassies ezimu mwali y'Abamerika n'abakungu ba delegates abamu mu European Union. Kati baasirika naye bano abasajja be bantu bataagala banyuumuula bayisaamu maaso era baasirika ne bagamba you have crossed the red line. Ekyogenda okuddako okulaba si muntu. Era senita olunaku lweggulo yavuddeyo n'aklarifyinga n'agamba temulowooza nti ensonga twazivuddeko. I've already admit my documentary in Trump's administration. Namaze dde okusubmitingayo bye neetaaga mu administration ya Donald Trump. Babimpe era neetaaga clarification. Neetaaga ebintangaaza bantangaze ku nkolagana yaffe wakati w'eggwanga erya US n'eggwanga erya Uganda twetaaga tubitunuulire tubirabe. Wakiri babijjako omukulembeze anaddako anagenda into diplomacy nabo anakatinga ties n'anyweza ties ezo. Naye kati eggwanga nga libonaabona nga n'obuyambi obwo obujja mu ggwanga tetubulabako tetubumanyi gye bulaga. Bannansi cabinet ministers bagenda mu maaso n'okuba nga bagabana omusimbi ogwo munnansi talina ng'eki gy'ayambibwamu obuyambi bwonna obuvaayo tebugasa. Mwalabye ekyabadde emulago nga n'abasawo bakuzuukusibwa buzuukusibwa. Waaye baani abakola wano yeffe. Ssente ezo nga we nkunnyonnyodde zigasa bokka cabinet ministers, ffe Uganda tetuzifunako. Naye ng'eggwanga lyaffe singa tubadde ng'abantu abalumirirwa eggwanga lyaffe nga tulina abakulembeze abalumirirwa eggwanga lyaffe, Uganda yandibadde waggulu nnyo. Uganda yandibadde waggulu nnyo 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 nnyo. Emivuyo gyonna gy'olaba gibaawo mu kaseera kano, buli muvuyo gw'olaba n'okwebuzaabuza na bino ebizze mu kugoba abasuubuzi, batembeeyi, ba bodaboda, ba takisi mu kibuga Kampala beeteekerateekera kijja. Waliwo ensonga egenda mu maaso, bo baakimanyaako nti baagalinnya ligava. Jjukira bulungi nnyo ebizze bibaawo kuva emabega, totunuulira bibaddewo mu sizoni eno na mwaka guli gwokka. Tunuulira okuva mu by elections e Kawempe awo wali ekinyusi, ensi yonna yali ekenga yatandika okwetegagamba
Uganda bali mu kalulu oba bali mu bbato ya lutalo? Kyaleetera amawanga amalala okulowooza nti Uganda tebali mu kalulu wabula bali mu lutalo, naye nga gavumenti yaffe eri mu kulwanagana na munnansi waayo. Gavumenti yennyini yerwanyisa munnansi. Kati tumanyi ensi baagala bagisigalemu bokka, baagala kwefuga bokka na bokka. Waliwo n'ebintu ebikusobera. Buli kimu munnansi okimuggyeko, omufunziza omujeezezza, ate osigala omunyigiriza. Oyagala nsi agifulumemu, oyagala kwefuga gwe wekka na wekka, mwagala ensi ebeere ng'efugibwa magye era ng'amagye ge gagenda mu maaso n'okuba nga owuninga buli kimu. Ate tulabye ensonga ebadde ekuze, ebadde etandise nga otunuulira sectors ezikola amakubo, ba-engineers, ministries ezisinga ng'emirimu gyagyo baagigijjako, ng'amagye ge gagenda mu maaso n'okufunctioninga emirimu egyo gyonna. Abantu ne bakirabanga kwegamba ekirimu omulamwa naye nze saakirabamu mulamwa. Nze nalaba kuwamba buyinza nga butandikira ddala eno wansi ku ddaala erya wansi nga munnansi agenda mu maaso n'okuba ng'ajeezebwa. Lwaki buli kimu gw'aba ayagala okisalewo okifuge? Buli kintu gwakirimu gwakifuga. Bannange, amawanga agakyusa obuyinza gavumenti ga mukisa nnyo era geesiimye. Buli kadde gafuna ku bukulembeze obupya ku new governance system. Kugamba bannansi tebabonaabona nga munnayuganda bw'abonaabonedde mu nsi ye. Ate luno olutalo luli mu Uganda. Wakuba omwami Yoweri Kaguta Museveni tayagala kyatula. Mulimu n'empalana ya tribe, mulimu tribalism. Bano batusinga batya? Lwaki ekyabwe kye kigenda mu maaso? Lwaki olulimi Oluganda lwe lugenda mu maaso n'okusoosowazibwa mu ggwanga Uganda? Ku ggwanga lyenfugidde emyaka 4. Lwaki Olunyankole teluspreadingiddwa walala? Bagezezzaako okweteekateeka mu bufeeyo yonna waggulu Nakaseke, bagezezzaako okugenda eyo, buli kanyomero ka ggwanga era obasangayo. Kapuchorwa eyo yonna, naye siiro olw'osanga Oluganda lukwata ekifo kya kumwanjo. Kati bino byonna bibaluma. Era tujjukira bulungi nnyo Muhoozi Kainerugaba, ojjukira ebiseera ebyo mu kuwamba kwa Eddie Mutwe yabuzibwawo. Eddie Mutwe ng'annyonnyola ebikolwa eby'ettemu ebyamutuusibwako era ng'agenda mu maaso ng'agamba nti ezimu ku nsonga ezankyunyizza n'okunteeka mu mbeera eno gye ndimu n'okulaba nga nsigazzaako kikuba mutwe badde bannanga nti simanyi Lunyankole, nga gy'oba nti obutamanya Lunyankole musango. Ffe tulina gwe tukaka kwogera Luganda era awo kitegeeza nti oba tomanyi Luganda tobeerawo mu Uganda, obeerawo. Naye mu Uganda olaba ng'otuuse mu sso eryo, manya oli upside down. Ensi ogivuga naye ekigere kimu ky'olinyisizzaako. Kitegeeza ensi erina bannyiniwo bwe weetaaga ogiddiza. Ensi egaanyi eba ekyami. Oli ku Yugi Update TV osinza obba ng'otuwuliriza. Kakati mbadde nkutwala mu maaso mu by-elections ezaaliwo nga bali pulesinga omubaka omugenzi kati Muhammad Sseggirinya. Akavuyo akaaliwo okuba abantu baatemulwa, abantu baasibibwa, abantu baabuzibwawo. N'abakadde waliwo n'abakulembeze abaali bazze okukyalirako ku kitebe kya National Unity Platform okuva eyo mu Arua luddawa, nabo baabuzibwawo. Abakadde tujjukira bulungi bbaasi gye baali baddirayo ewaabwe yawambibwa owatali wadde ensonyi, naye ng'abasajja bano beefudde ki? Kugamba kwetwala nti buli kimu mu abali mu buyinza, mwe mukomandinga, mwe mukola buli kimu, naye byonna biba byakaseera buseera, bituuka ekiseera ne bikomekkerezebwa.
obukulembeze kasita butandika okubeera nga tebulikogonaizinga mu nnansi ate ne bwerabira nti amaanyi mu nnansi agasinga yagayina, awo obukulembeze bwe butandika okuba nga buli ku lusuubo. Era obukulembeze nga bunaagenda, omukulembeze asooka kuzibwa matu na maaso, buli ekigenda mu maaso nga takiraba, buli ekyogerwa nga takiwulira, tasobola kuwabulwa kubanga talina matu. Awo eggwanga liba litandise okusereba. Oli ku Yugi Update TV. Kati ebyo byonna byonna nga bikyagenda mu maaso, njagala ojjukire nti ne America, US naye ekyajja, kubanga tujjukira bulungi seneta yagamba, omu ku seneta yagamba nti yeetaaga eggwanga erya Germany, erya UK saako ne America babeeko ne kye bakola. Bannange singa bano bonna banaavaayo ne babaako ne kye bakola, US, European Union, kikinaabalemerawo ekintu kino. Kandabe European Union bwegenda okunyoomoola olukiiko lwayo olukulu, kubanga olwo olukiiko telumala gatuulatuula, balutuuliza nsonga. Era we luba lutudde kitegeeza n'ensonga babadde bajje bagitunuulidde ebbanga, era ng'olwedde bamanyi ne decision ey'okukolebwa. European Union Nation bwe baba nga balina ensonga gye bakwatako, basooka tunuulira nti ensonga eyo ne baba bagenze mu kkooti, bo kennyini basobola okumala ogiwangula nti ye baba bagitunuulidde dda. Olwedde gwe baba bagenda okukwatako baba bakimanyi bamuwangudde dda, naye nga baagala kukalifayinga, kutangaaza ggwanga biki ebibadde bigenda mu maaso, na nsonga lwaki bagendagenda mu maaso n'okukola ekikolwa kye bagenda okukola. So si kumala bakola ekikolwa ekyo, kuba kyenjogedde kye kituufu, si kulinda bo bamale okukola ekikolwa ekyo kye badde baagala okukola ate olwensi batunuulize amaaso babuuze lwaki mwakoze kino. Basooka kulaga lwaki tulina okukola ensonga eno. Kati discussion ezibaddewo mu meeting badde bakulaga engeri lwaki Uganda gyefuuse ekinyinyalwa mu nsi yonna yonna. Tewakyali muntu yeegomba agenda mu Uganda, omusolo guli waggulu, ba investors tebakyasobola kuinvestinga mu ggwanga Uganda, ab'omulamwa. Oba okitegeera, buli kimu olaba nga kikyuse, abantu battibwa, eddembe ly'obuntu livumiriddwa, likyobooleddwa, ku extent nti ne mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu omu ku ba presidential candidate yabadde ali mu kujeezebwa mu maka ge ewuwe, oluvannyuma lw'amaka ago gafuula military base, n'amala ate n'asindikibwa mu buwaŋŋanguse. Ekyo nno kyabalabisizza nnyo, era ebitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu, ebitakabaanira eddembe ly'obuntu bitunuulidde nnyo ensonga eno okuva olw'ekitiibwa ky'omukyala. Kugamba bakulengeza ensonga nnyingi nnyo ne bajja nga bakutemeratemera nti naawe newandibadde onoonya simpasi gy'obawa nga teriiwo, nga buli kimu bakikutemeddetemedde dda, ng'olaba nti buli kimu kibasaanidde kibagenda mu maaso n'okukola kisaanidde okukolebwa ku lw'obulungi bw'eggwanga. Eggwanga limu lisaana okuteesibwa. Omusajja agambye naye mmwe temulaba nga eggwanga erimu lyetaaga okuteesibwa? Temulaba nti nno eyo mu Kampala mu Uganda mwetaagayo omwana w'omuntu omwategeere nti nno ekitongole kino ekya European Union kikyali active, kikyakola. Eddoboozi lyaffe nga lyaggwamu amaanyi, aba EU, aba European Union. Eddoboozi lyaffe nga terikyalina maanyi. Temwetaaga nti nno twetaaga tubeeko kye tukola
okukakasa abantu eggwanga lyonna nti ekitongole kikyalina eddoboozi era kikola wekyogera kiba kyogedde nti kivuddemu omwasi goleza kibatwalira ddakiika mmeka na seconds mmeka okukola decision okukola elimination ku gavumenti eno efuga bannayuganda obumbula egyezeza bannayuganda. Kino kibuuzo nkikulekedde ojje mu comment section otangaaze eggwanga kusinziira ggwe byolaba kubanga ekijja si muntu twandibeere eno nga twekaninkirira naye Uganda tebinaggwa. Bagamba it's not over until it is over. Ffe empenda tuzitemye, amaloboozi tugasitudde, message tuzisindise, naye weebale nnyo zitambuza, weebale nnyo gisharinga, weebale nnyo teekawo ebirowoozo ebyo. Ekintu ekinaakutuusa ku lyengedde tokimanyi, bakugamba ettuufu liva wala, nowooza liva wala wa? Ogenda ddisanga Kalamojja, ogenda ddisanga Bweru, ogenda ddisanga wa? Bagamba ettuufu liva wala olw'ensonga nti nno lisobola n'okubeera emabega w'ennyumba yo gy'osula naye nga tomanyi we liri. Liva wala olw'ensonga oba tomanyi we liri. Kati omuntu agenda obbataasa okuva mu bumbula tomumanyi gy'agenda kuva. Gwe genda mu maaso n'okukola ekyo ekintu ky'okola bwe kyosuubira nti nno kigatta ku bannayuganda. Kale tokikolera bannayuganda, kikole ng'olaba kina kye kikugattako. Ate oba okola ekintu totunuulira balala, kikole nga ggwe kuba onootunuulira balala ojja kuggwaamu amaanyi. Kubanga abamu batuukisa ne bakennentererwa ne baggwaamu amaanyi, essuubi ne libaggwaamu. Nekiri gy'oli gwe osigala ng'osituka, okusigala ng'otambula, okusobola okutambuza ensonga ogituukiriza ogiggusa. Teri agenda kukuyambako ogiggusa, walina okuggusa ensonga. Abo bonna bonna boolaba nga boosibako ensonga eyo just balina kukulembera mu nsonga eyo naye ng'omuntu w'omulamu alina ogiggusa yeggwe. Kati buli weesharinga vidiyo oba otambuza nsonga, buli weekomentinga, buli weesubscribinga oba otambuza nsonga. Kino batono abadde bakimanyi naye azironga azimukitegedde nti gwe mulamwa gwe tuliko. Tukyalinayo abalwanyirizi abalowooza ku ggwanga Uganda engeri gy'ebuliidingamu, ekyo mukitegedde. Obanga kye kibadde kibamalamu amaanyi kati mukitegedde. Abasajja eggwanga lyaffe balitunuulizaaga ate with actions beetegefu. Naye bagenda kujja oba baagala okuyamba naye gweteeseteese otya bakuyambe batya? Siga nti tukyawa eggwanga lyaffe, tukyawa gavumenti yaffe, naye tukyaweerwa ebikola gavumenti byetuusiza ku bantu baffe ne byetutuusizzaako. Tukyawa engeri gavumenti eno gye yeefaako yokka naye taafa ku munnansi. Munnansi n'asigala ng'ajeezebwa. Munzikirize nkome wano naye ggwe oli wa ddembe okujja mu comment section, sharinga otambuze vidiyo, commentinga, subscribinga ggwe atanaakuba ng'osubscribinga. Abali emitala w'amayanja bannange mwebale mukola kyamaanyi nnyo. Newankubadde naffe eno embeera gye tukoleramu si nnungi naye tujja kwewaayo okubaweereza paka nga tutuuse ku lyengedde. Twagala okulaba baganda baffe nga bakomyewo ku butaka, twagala okulaba baganda baffe nga tebakyabonaabona, tebeeraliikirira mbw ate bagenda kumuziika eri. Olwaki? Olw'okuba nti akulitisizinga gavumenti ku bikyamu bye zeekola. Si kibi okulwanirira ekyo bayita justice. Justice si kibi okulwanirira justice. Obwanga opromotinga justice kitegeeza osobola n'okulwanira ku muntu omulala. Olaba omuntu anyigirizibwa ovaayo n'owanika eddoboozi n'omulwanira. That's what we call justice. Justice si okuwa eddembe lyo nga ggwe omuntu omu. Osobola okulwanirira omulala, osobola ovunaana omuntu omulala olw'okuba alina kyatuusiza ku muntu omulala, osobola omulwanira to any extent. That's what we call justice.
kakati abakola mu ngeri ng'eyo mbeebaza nnyo era mbeebaza ekyensusu mukola ky'amaanyi mwebale butatirira ggwanga lyammwe mwebale kulwanira ggwanga lyammwe mwebale kuwanika ggwanga lyammwe mbaagala nnyo era nga mbaagaliza olunaku olulungi ffe tugenda kuba nga tubeewaayo okuba nga tubaweereza buli information mbaagala nnyo mweraba